Mu mawulire agakagwawo breaking news gano nga mawulire malungi nnyo era nga mawulire ga ssanyu eri bannakibiina ekya National Unity Platform eri abantu abannakawa West ne bannayuganda bonna abayayanira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa Leader of Opposition omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga ye mubaka mu Parliament akiikirira abantu bannakawa West mu Parliament ene ye-11 ate nga ebintu bingi nnyo abikoze era nga akyagenda mu maaso n'okubeera ng'abikola wetwogerera ku University eya Uganda Christian University Joel Ssenyonyi ayongedde ogenda maaso n'okuba nga ate yeewuunyisa enziwuliriza ku mukolo ogw'omulundi ogwa-26 oba kye tuyita 26th graduation ceremony eya Uganda Christian University oba UCU ku main campus yaabwe esangibwe Mukono bw'atyo agenze maaso n'okubeera nga y'omu ku balabikidde ku lukalala olw'abayizi abatikkiddwa ne kye tuyita Master's Degree in Organizational Leadership and Management. Yogera gye buvuddeko Yoweri Ssenyonyi wamulabako mu bifaananyi eby'enjawulo wamulabako mu butambi obw'enjawulo nga zenga atikkirwa zi diguli ez'amaanyi omuli n'ey'amateeka gye yatikkirwa ku Makerere University ate n'avaawo n'agenda ku kye tuyita LDC oba Law Development Center n'asoma banaagraduate nga kye tuyita Legal Honours okuva ku LDC nga eno ye certificate oba ye kyo ekipapula ekimufuula munnamateeka omujjufu. Yoweri Ssenyonyi emirundi mingi nnyo gy'omulabe naye nkugambye already mubaka mu Parliament akiikira abantu bannakawa West already ye Leader of Opposition akulira oludda oluvuganya mu Parliament already ye mwogezi w'ekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya mu ggwanga erya Uganda n'okwetoloola ensi yonna ekimanyiddwa nga National Unity Platform. Kakati olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 mwezi gwa 7 omwaka 2025 kino kinaagattibwa ku byafaayo bye nga Leader of Opposition ng'omwogezi w'ekibiina ate nga omubaka akiikira abantu b'ennakawa wabula ng'omusajja munnamateeka eyatikkirwa amateeka okuva ku Makerere University ate era mu ngeri y'emu n'atikkirwa kye tuyita honors eyo certificate yemukkiriza okufuuka munnamateeka omujjufu naye bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga agifuna kati wetwogerera amaze okubeera ng'atikkirwa ne kye tuyita Master's Degree in Organizational Leadership and Management. Omusajja asomye ebitabo jjukira nakugamba mu kibiina ekya National Unity Platform kumpi kyonna kijjudde bannamateeka kakati ono ye ate ekyenjawulo kyakoze asusse ku bw'amateeka ate n'agenda n'asoma n'ebirala oba olyawo abalala bye batannaba kubeera nga balowoozako. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo njagala nsooke nkulaga akatambi Yoweri Ssenyonyi nga bw'abadde atambula ne mukyala we nga bagenda ku mukolo okubeera nga ate batikkirwa nga bw'obirabye era nga bw'obiwulidde then nzije ate mbeere nga nkwongerayo bw'obanga omaze okusubscribinga nyongera okutegeeza nti agenda mu comment section teekamu obubaka bwo ate atanaba kubanga osubscribinga twegatteko kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Kankulaga akatambi kano ate nzije nkunnyonnyola Ssenyonyi yaani ebitabo nga biyitiridde amaanyi nga geeyongedde laba akatambi kano nzije nkuwe profile eya Leader of Opposition wo amanyiddwa nga Yoweri Ssenyonyi bisekezi byonna obeere nga ogenda maaso n'okuba nga obitegeera bulungi nnyo. Yes, embeera bw'etyo bw'ebadde embeera bw'etyo bw'erabise nga Leader of Opposition Honorable Yoweri Ssenyonyi bisekezi bw'ati atikkirwa ate ne Master's Degree endala ako nako yina okukagattako kye tuyita Master's Degree in Organizational Leadership and Management okuva ku Uganda Christian University oba UCU okuva mu bitundu eby'emukono ku mukolo gwabwe ogwa26 26th graduation ceremony. Leader of Opposition bw'atyo y'omu ku bayizi abatikkiddwa. Kakati omusajja ono jjukira nkugambye ozenga olabira gwe abadde atambula naffe olabye emirundi mingi nnyo nga Yoweri Ssenyonyi alabikira ku mikolo egy'okutikkirwa nga si mugenyi wabula nga y'omu ku bayizi ababadde nga batikkirwa emisomo egy'enjawulo. Kakati we twogerera ku ddaala eryawaggulu ennyo kwali nga gye buvuddeko yakamala okutikkirwa mu kye tuyita Legal Honours
oba kwegamba ebbaluwa emukakasa nga munnamateeka awedde emirimu. Kakati bwe twogerera ate okwo kwagasse ebirala, naye ate ejjukira yagenda okujja mu bino Yoweri Ssenyonyi nga munnamawulire, kitegeeza yali amaze okuba nga atikkirwa diguli mu nsonga z'amawulire. Kino kyennyini kyenkola Yoweri Ssenyonyi kye yasookeramu, era bw'atyo n'aba nga agenza ayongerako. Kakati oluvannyuma lw'okusisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Yoweri Ssenyonyi bw'atyo ayongedde ogenda mu maaso n'okuba nga atikkirwa ne kiyita masters degree ate ey'omulundi omulala mu kye tuyita organizational leadership and management. Kakati gwatamanyi Ssenyonyi yaliwa. Yoweri Ssenyonyi ku myaka gye emito yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Desemba omwaka 1986. Musajja munnayuganda ate nga munnamawulire, musajja munnamateeka ate nga munnabyabufuzi, mukulembeze ow'enjawulo ate nga mwogezi wa kibiina, memba mu Parliamentary akiikira abantu ba Nakawa West constituency mu kibuga Kampala, era mu Parliamentary eyo taliyo ng'omubaka owa bulijjo oba bwe kituyita komona. Yoweri Ssenyonyi yakulira oludda oluvuganya bwe twogerera oluvannyuma lw'okuba nti yava mu kifo ekyokubeera ekya pasoni w'akakiiko ka Kosasi, kati yakulembera oludda oluvuganya mu kibiina mu Parliament y'eggwanga erya Uganda eno ey'e11 ate nga tukakasa emu y'e12 yandiddanga Prime Minister. Ekyo byebize bikugambye. Position eno agifunye oluvannyuma lw'okuba nti ekibiina ekya National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akikulembera, bw'atyo yatuula n'olukiiko olukulembera ekibiina ne basalawo Mathias Mpuuga Nsamba olwa scandals ze yalimu n'aba nga awummuzibwa. Yoweri Ssenyonyi ng'ate mwogezi w'ekibiina, bw'atyo n'aba nga atwala obuvunaanyizibwa obwo. Yalondebwa mu Parliament abantu b'e Nakawa West mu kalulu ka 2021 era yawangulira waggulu nnyo obululu nabukuwa, obanga obadde ogoberera ezo statistics sijja kuzikuddiramu. Kigambibwa ono yawangula Margaret Ziwa Nantongo eyali wa NRM, era kinajjukirwa nkakasa okimanyi bulungi nnyo. Yalondebwa nga akulembera akakiiko ka Kosase oluvannyuma mwe yava ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Desemba 2023, bw'atyo n'aba nga afuuka akulira oludda oluvuganya, bw'atyo n'aba nga ate atandika okukola emirimu gye officially ennaku z'omwezi zaali nga 9 omwezi gwa January mwaka 2024. Yoweri Ssenyonyi musajja mufumbo era nga mukyala we ye February Ssenyonyi Nagawa oyo gw'olabye gw'abadde atambula naye kubanga atera okutambula ennyo ne mukyala we, ate bw'atyo n'atambula era ne maama we, era be bantu basatu batera okutambula nabo buli waba agenda okutikkirwa, kubanga nkugambye yakatikkirwa degrees eziwerera ddala. Kakati oyo gw'olaba ku mukono guli oli maama we, ate ku mukono omulala oyo ye mukyala we amanyiddwa nga February Ssenyonyi Nagawa. Yoweri Ssenyonyi alina abaana babiri we twogerera. Yasoma e Makerere University n'asoma amawulire kye tuyita Bachelor of Science, yasoma amawulire Bachelor of Mass Communication. Yoweri Ssenyonyi n'agenda n'asoma kye tuyita Bachelor of Science in Business Statistics. Wuliriza bulungi, yasoma amawulire Mass Communication. Kino kyenkola Yoweri Ssenyonyi oyo gw'olaba teyakoma okwo, n'addamu era n'asoma diguli gye bayita Bachelor of Science in Business Statistics. Yoweri Ssenyonyi n'agendera e Makerere University n'asoma Bachelors of Law, n'asoma amateeka. Bwe yavaawo n'agenda ku Law Development Center n'asoma kye tuyita Postgraduate Diploma in Legal Practice. Kiri kyenkugambye Legal Honours, n'aba nga atikkirwa ku LDC ng'eyo ye bbaluwa emutongoza era emukkiriza okufuuka munnamateeka omujjufu. Yoweri Ssenyonyi n'agenda ku UCU Uganda Christian University, bw'atyo gy'asomedde, ate ensonga zino endala zenjagala okubeera nga nkutegeeza nti atikkiddwa mu masters degree in organizational leadership and management ku University eya UCU main campus esangibwa Mukono, era nga degree ceremonies zonna bazikolera sayidi eyo ey'Emukono, newankubadde ng'eno UCU erina branches ez'enjawulo. Omulina branch esangibwa Mengo ku wankaaki w'olubiri, balinawo balina branches ez'enjawulo okwetoolola eggwanga, wabula nga main campus eri mu bitundu eby'Emukono, era nga bw'atyo Yoweri Ssenyonyi y'omu ku balabikidde ku mukolo guno okubeera nga y'omu ku bayizi abasobodde okubeera nga batikkirwa masters degree. Yoweri Ssenyonyi Bisekezi nga ye leader of opposition mu Parliament, yakulira oludda oluvuganya, ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform, ate nga mu ngeri y'emu ye mubaka mu Parliament akiikirira abantu ba Nakawa West, omusajja asomye ebitabo. Olowooza kiki kyagenda okuba nga ate azzaako. Omukutu gwa Redison TV bali kubanga okyagoberera gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna, amaze okubeera nga osubscribe nga agenda mu comment section teekamu obubaka bwo oyoze Yoweri Ssenyonyi ku nsonga eno, ate n'ekibiina ekya National Unity Platform wamu n'abantu aba Nakawa West ne bannayuganda bonna abakkiririza mu nkyukakyuka. Nzije ate tubeere nga tweyongerayo ne updates endala.
z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp